Yes, for TV yojimbaniriza kadi kano mwasibye mutya muri mutya kusaba subscribe ngati wanyigene kade jimpeleka like video ntozikanenga on following update simba nazo buli nako olucha kunsiko ngenda kusaba mu subscribing ate wanyigene kade budget for TV jibatumudeka abali kata ne Saudi Arabia basinze Bahrain na basinza mu gwanga ilya Oman timonye kubanga mu following timu Saudi Arabia mbatumudeko timu kata timu Jordan ko sane timu Boston wali mu gwanga elia America abali mu gwanga elia America ku University of Chicago mbatumideko era mbagama timu y'amanyi mfolengane ku Fadi News nayo YouTube channel yange nayo mu following temujja kubanga bujisa jimpele like eno video kijamba ko kubanga trending ato subscribing onyige ne kade Brisher Kash munange yazeyo ko mukuba Bulooka mwana mwalo ono yazeyo mukuba Bulooka esawa zino azikakala yasiba manyo kuba Bulooka manyi Bulooka si uli omuntu asobola okugikuba te Bulooka ngate tebumbika okujiwumba okujiko mungi neva mu katiba ako sinyangu sebo mwana mwala ina mu talent mukuba matofali na matofali munange ba talent osanga omuntu nga nakatiba okasulo kajjaawo ku kibaawo okujjamu etofali nga kizibu ne balaga nti Brisher Kash asokuba matofali 5 oba 6 olunaku tegakubika boyago tegakubika akola bu video bwe nga wakuba na matofali ero ne agamba nti agala nnyo kuba Bulooka niwankubadde sawe no video bomutwalira obudde alinga ne bu video nabo abufunamu ko bwana company zakubira obulango agamba nti bu video bomutwalira obudde nate Bulooka zo azikubira ddala obuterekerayo wadde n'akamwa azikubira ddala katiba kakasobola kasula ki okabeba akatiba kasobola kabeba nali kuba bulungi kwaki ndiva amatofali 5 gogamanyi amatofali 5 gogamanyi gwe gaba mangi oboyina tabo oboyina amanyi oboyina eri power okuba amatofali age 5 olunaku gaba amatofali mangi nnyo ngulabo ozo kusangulinga ko amatofali 10 nenga yagamba na 50 okugakuba Bulooka okuzikuba Bulooka 50 olunaku si kyangu ekisoka katiba kalumya ekifuba amatofali galumya ekifuba Bulooka zirumya ekifuba ogenda kumaliza Bulooka 50 nga teweetegera bwe kati Bulooka 50 imagine 5 olunaku Brisher Kash asobola kulaki asobola kubanga azikuba akiza kubalaga nti munnange sigamba nti amanyi byakola bu video bo Canada ne Bulooka asobola okuzikuba ate nga mwana muwala inaku ze mitu byakiukamu eri abakazi abakuba Bulooka n'okusinga abasajja eri abakazi abakuba Bulooka n'okusinga abasajja ndoza mwala muganda wa muganda wa Chosen Becky yabeeranga Masaka esawa zino naye yadda mu kuyimba ne yali akuba zi Bulooka ng'akuba zi Bulooka bitya ng'azikubeyo Masaka ng'azikuba neyepangira tanulu najoocha n'okujoocha ozanya gwe n'okuzanya si kyangu munnaani okuba Bulooka 5 Bulooka 5 ziba nnyingi Bulooka zirumya ekifuba Bulooka zirumya omugongo olaba abasajja bazikuba ebitabo nawulira nga inaggwa owulira kuba 10 nga musajja nawulira ina nga akutuse ne ani Brisher Kash yakuba 5 abasinga balowooza bino just abamu comedy munange Bulooka azikubira ddala ssebo Brisher Kash Bulooka azikubira ddala ebiri serious bana bakulira mu kutoba omulabe sawa zino nga obulamu bwe bukyuse trendinga nnyo amanyikidwa sebo Bulooka yazikubako ate nga ne ssaawa yakakati newankubadde trendinga w'amaanyi era asobola okuzikuba ozanya gwe n'okuzanya budget for TV ogimu subscribing ate munyigene kade comment section weri abaka butya mu comment section ate sigalenga onfollowing amatumide kabali kata ne Saudi Arabia abasinze Bahrain asinza mu gwanga erya Oman ntimo nnyo kubanga mu following mu subscribing ate munyige ne kade bamuyita Brisher Kash for TV yuji mwena mbebaza era ngambagamba ati muli bakabi nnyo muli bamutawana nnyo okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekubiddeko mbagala nnyo mwena era ngambagamba mwebale nnyo mwebalire ddala
okubanga mwasubscribinga ne munyigane kali ensonga za Brisher Kash Bulooka azzeemu okubanga kola ki azzeemu okubanga azikuba azzeemu okubanga azikuba era onagamba nti yasingaze okuba nnyo mu biseera bya nkuba jjukira essaawa zino biseera bya nkuba yagamba nti wasinga ozikuba newankubadde abasinga bagamba nti zinyuma nnyo mu biseera by'omusana naye Bulooka ziba zinyuma mu biseera bya nkuba kubanga awo n'amazzi oba ofuna ebiddiba bibaamu amazzi naye omusana oba olina gajja ku luzzi oba ku taapu subscribe mbeera bulungi mwera